because we want to tell whoever has been dreaming of people power, our power. Fabana balero katulwane okukuza Buganda natujukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ono Ladi and launch is going to be the first one in Buganda. Gwa kusoma program era mbagambye nti nga tusinzira mu ssemateeka w'eggwanga lino Uganda essula ey'okuna ewa abantu eddembe ly'okwegatta n'okuŋŋaanira awamu okukola ebyobufuzi nga twesigamidde ddala ku tteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act nga tumanyi bulungi nti nno waliwo etteeka eriruŋŋamya okuteekateeka emikolo lye bayita Public Order Management Act era nga tumaliridde okugoberera amateeka amalala gonna n'ebiragiro. Olunaku lw'enkyafu abamukono branch eya NUP tugenda kukyaza oba tugenda kurecevinga okwaniriza train y'emirembe etambula kati mu Uganda nga yabadde commissioned n'omukulembeze waffe okwetoloola eggwanga lino nga tuwandiika bannakibiina n'obbawa kaadi okwaniriza abantu abajja abaagala okwegatta ku NUP ate n'okuzzaamu amaanyi abantu baffe n'okubaluŋŋamya. Kijja kujjukirwa nti omulimu guno ogenda okukolebwa emukono enkya gwali gwa kukolerwa Kamuli naye poliisi ne yeeyingiza mu lugendo olwo ne lutabangula. Olunaku olwaddirira train yaffe yali erina kubeera Paalisa naye pulezidenti ne ttiimu ye baabalemesa okutambula wali kusezibwa. Poliisi yawandiikidde NUP ebbaluwa ng'etuyita okugenda okutuula nayo tulabe wabbo kye balowooza nti we wava obuzibu. Batuwadde ensonga zaabwe era bakama baffe batutegeezezza nti ezimu twazikkiriza era tugenda zikolako kubeera tubadde tuzikolako naye endala twalabye nga si za buntu bulamu era tugenda olwaleero okugezaako okunnyonnyola poliisi etegeere nti bye tusaba si bya nsonga. Ekisooka poliisi eyagala bwe tuba tutambula tugitegeezeeko, ekyo tukikola bulijjo. Eyagala tukwatagane bulungi ne ba RPC ne ba DPC mu bitundu gye tuba tugenda abo babuulidde enfuuzi kwennyamira. Eyagala bwe tuba tukola emirimu gyaffe tuleme kulemesa abantu balala genda mu maaso n'emirimu gyabwe, ekyo kyo twakirayira. Era eyagala tubeere nga tweyisa bulungi nga tukwata amateeka gonna n'ebiragiro ate nga ddala ekyo ffe tukimanyi era tubikkiriza ebyo ebina. Wabula poliisi etugamba nti eyagala bwe tuba tunaakuba enkuŋŋaana tufune amabaluwa g'abannannyini bifo mwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo era ekyo tukituukiriza. Naye kati yagasseeko n'ekyokugamba nti ate tuteekwa kubeera munda mu bizimbe, ekyo twakigaanye era tugenda ginnyonnyola olwaleero. Poliisi egamba nti nga tutudde tuteekwa n'okuba nga tumanyi abantu bameka abanajja mu lukiiko. Ndowooza gye bunajja mu maaso ejja tugamba tugibuulire n'amannya. Ekyo si kya buntu bulamu, si kya magezi era tekisoboka. Teriyo muntu yenna ayita lukiiko lwa byabufuzi ng'amanyi bantu bameka abanajja era be baani. Kubanga ffe tuyita the general public, kwegamba tuyita bannayuganda bonna 445,000. Era ne bwaba Museveni najja nga azze kusala ddiiro tumwaniriza.
N'olwekyo ttiimu yaffe egenze kubannyonnyola ku ebyo bye tusobola ku ebyo bye tutasobola. Naye ng'eri ttiimu ekola omulimu, ffe ne mukono tugenze maaso n'enteekateeka, kubanga tukimanyi nti kaakati tetusuubirayo ate ekirala kyonna kinaalemesa luno olukiiko kubaayo. Olunaku lw'enkya tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku pulezidenti, tujje mpola mpola ssaawa emu zennyini tujja kubeera nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo woofiisi ya NUP eya Mukono North Constituency. Train bw'eneevaawo ejagenda butereevu enakifuma. Kyokka abantu babuulira ku makubo nti omukulembeze waffe bwali nvuumuulo ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abatasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baana nabo. Nange neesunza okuba omukubo. Nakifuma Pulezidenti agenda kuggulawo ofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally, mini rally, olukiiko olusamusamu. President Wanava that we don't expect a response from the police. We only expect them to comply and actually give us security as we are hosting our president. So in this case, if we see any antagonists that are going on, that will be the police, not us. For us, we have urged our people to keep discipline such that the day moves on as well. People are all waiting for our president to come in Mukono district, and they are well ready to welcome him. So we are not going to antagonize anybody or anyone else in this case.